contribution y'okubeera naye nti yamulina okumulina biki byakola bakitwala nti takola ali ku mwana kale fine wabula emmere ye okumwambaza kukwe ayina yiyanga omuzadde yakeera ku makya n'akola ki n'azaala naawe taata ne bw'oba tolina at least naawe vaayo ogambe nti fees zange ne requirements z'essomero zaani zange mugabana tekirina we kyawandiikibwa nti omukazi ojja n'ogamba ne requirement tazisasula gwe ng'ani gw'ozisasuza mwe muzaala mu basajja bakimbuyege ng'abo ba Timo naye Katonda akuvangamu n'ozaala mu musajja amanyi kye bayita omusajja nganzi muzaale mu abo baddeeshi I'm the man asobola oyimirira n'eŋŋamba ofiisa ssente zonsaba sizirina kuba naawe tozisobola omwezi bakuwa emitwalo 5 ng'ongamba mukazi muwe emitwalo 3 nga gwe ne famire we bakuwa 5 omukazi gwe sibeera naye gwe simayina wajja ali muwasa tulwa mwana omu sizirina if possible nsiba naye sijja zikuwa what I can manage insobola sasula fees za mitwalo 5 ne requirements ate after sending me the fees structure and the sexual structure bw'omala bimpeereza it's my role ogenda okusasula ebintu ebyo the woman has a mother for my daughter of my boy naye taking a responsibility y'okumanya omwana alidde ki era ayambadde ki bw'aba tabisobola then tasobola mu mwana kyekiri kye nagambye nti atasobola buvunaanyizibwa tebabukola ki tebabumuwa bw'oba tosobola kubeera na mwana kumunoonyeza kyakulya na kumunoonyeza lugoye nga gwe maama we then tonnatuuka kusobola mwana oyo nze taata nyina kasitode y'omwana maama wange andabirira okusobola obeezaawo omwana oyo asobola okubeezaawo omwana oyo n'amulabirira oyo omukazi najjanga n'amulaba bwe kiri omukazi atannatuuka kulabirira mwana kumuwa ku byetaago aba tamusobola ne bw'aba wa mwaka gumu baleme kubalimba ng'omwana gino emyaka gibeera ku maama we ng'alaze nti alina obusobozi bw'asobola then naawe omukwasizeeko musobole okubeezaawo ani omwana maama atalina rent maama atalina mmere maama tasobola mwana kuba talina contribution towards the mwana gwe mwazaala it's better maama adde mu kayembe omwana bamumpe mutwale ewa jjajjaawe maama jjalabewo nti omwana ali wano jjajja nnyambeko okumuliisa n'okumwambaza nze nnyambe ku jjajja school fees kubanga jjajja is a volunteer yeewaddeyo bannayo omwana si musaalaba fe kyemuva mulaba temulabangako saga zaffe muno era temuliziraba ku ebyo eby'abaana because we are men we stand as men nze tebandiisatiisa n'ebyo ngenda ku poliisi ngende wa minisita balamu ye yamuzaala mutwale yabeere naye ate tebandiisatiisa na bya balamu bwisima minisita balamu nyamba ye yamuzaala talina babe wale balabeko mu kamera tebajjangako mu kamera kati mutwale ewa balamu nze gye nnyonnyole balamu nti ssebo balamu sirina sente kati ye waabaga kasande nziina nzijemu nina omukazi n'abaana 3 sirina sente zikuuma maka malala omukazi akwata omwana amumpe mutwale ewa jjajjaawe alabewo nti weewano ffenna tumulabiriraawo n'akatono ke tuyina bw'aba omukazi tasobola kumumpa then agume nnoonye school fees naye anoonye ebirala period gwe bw'oba owakananga minisita kubanga oli ku sayidi ya mukazi bawolereza mukazi nsiba tulabe bw'anaafuna fees neze mbadde ngeno muwa era agenda kutuula minisita akugambe now the man is here on the righteous forum is not here on a baseless forum ali wano ku kituufu gayogedde ge mazima kubanga ne betumunyiga nga tumunyigisa gurayinda tagenda vaamu sente agambe tazirina
osobola ki ku mwana tize osobola obeera naye ng'obeera naye otya okola tya asikola omusajja agambye tasobola maka abiri yakukoowa tokyali mukazi we kati lwaki otandika okunteekako sukulu fees n'emmereyo tebiriyo genda onoonye birala leka kwesiba ku mwana n'abaana kwana bakutye kubanga weesibyeko olumbulege lw'omwana haina omwana leka misinde haina omwana sajja anankwana haina okunkwana n'omwana wange n'ozunga n'omwana mu buzigo n'osindira omwo omukwano n'omwana n'omukabasanya yenna najjula obukaba kubanga bakwebakako ng'alaba olemedde ku mwana toyina kyolina hoza omwana wange sengenda naye omusajja anajagala n'omwana wange akwagadde asula mu kasiisira kateni yeyawula omwana musula naye musulamu erigomba owange tekiriyo we must share the responsibilities 50-50 bw'oba tozisobola tomusobola then mumpe nze mutwale bw'oba gwogamba muwe ggwe kuba nawe gy'omutwala tewazimbayo gy'omutwala mu maka gali wali tewazimbayo naawe omutwala kubungeeta naye kati bw'oba gw'omututte then nze nkwatako kyange kyensobola timagezesa kyengeno mugamba bw'aba agamba nti ndi mukyamu kubanga njogedde ebituufu ebisembayo timagambe sigenda kuddamu kuwa mukazi oyo buyambi naye ngenda sigala nga nsasula school fees ne requirements olaba bawali alikwata Timo n'abaako kyamuvunaana taliyo eno si London eno si America mugane mujjeri ebibeera bivubuka gavumenti eri mu kulowooza desho no tugenda muteekawa desho no agenda beerawo atya America gavumenti esula etunula Bungereza Norway basula batunula bayiyiza mwana oluweze 18 bagenda mukola batya wano si bibiri ne kootaddewo gavumenti ekajjawo nekeera ku macha neega buli alina ka business ku kkubo wetiye hiyo bona ne babutiya tebalina naye basula ye musajja gwoyagala musimanya child care wano tebiriiwo child care gwe maama nze taata tetuyina standard pay kubanga eri ebweru bagejinga ne bagamba nti at least omuntu akola takka wansi wa sente weziti basobola okugerageranya sente ez'okutema kuba bamanye ennyingi zaayo sente mwenna muzitereka ku banka mwenna babalawuna okuva ku empaka ku zedi bakumanyi naye musajja wattu oyinza okubanga wakamala emyezi 5 okola naye tolaba magoba yadde n'ekikumi kyokka ebyetaago bikuli bubi bizinesi gy'oko musasula ebyetaago bizinesi egenda gwa ye Uganda gye tulimu kati ebintu bya Timo ne mukazi we si byenjogeddeko sijja banenya nnyo kuba Timo atugambye yazaala malaya ng'amumanyi nti malaya ebyabigumire tubeera tubagamba wano mulowooza tusinika binnyo tuba batuufu Timo kyajja kirozaako otandika butandisi abo bakazi tebalina nsonyi aye tebeekuba mu kifuba ojja kirozaako gye mujja okukoma mujja kukomayo Katonda akuyambye tolina mba kulwanyisa bbali nti kairu kya lutalo lwammwe naye singa onaafunamu omuntu akulwanyisa ebbali ng'asobola oyingira mu mukazi oyo n'amugamba nze ndakuwa obukadde 5 nkolera kino kiremereko ojja kakasa tinempalo ojja kugijjamu otwefungulire otukakase nti olina ssente abo abakuwa kusi nawulidde balwego bayito baraji ng'agamba mbu yagambye mbu omukazi alina kojjaawe mbu kojjaawe tagaba baana kojjaawe yali ludda wange omukazi ali mu kayembe bwegamba abaana abange kojja baalumirirwe ennyo ababa baatuuka okugenda mu kayembe ababa abaamwannyina ng'awo taliiwo wabula aliwo ku bange ntuula n'ensalako n'egamba kojja labirira siiteekayo yadde afiya omwana bw'aba wuwo you must exercise the duties of you as a dad simanyi bwempeza mwana wange emyaka 12 mbu baamunnyima ng'omummaani ekimwina mu lubaala obunafu obutalinamu yadde amaanyi obutalina kye busobola kukola mulimu ne lubaale
ozaala omwana erira n'ovaayo nga tekitegedde nti ozadde omwana erira lubaale n'amunonya n'amuleeta ewaka nga wa myaka 6 ng'iwaka tamanyiiwo talabangawo tatuukangawo naye ne bamuleetawo lwagi mbwawo emitwalo 4 abaana 2 nemmwe nga muyita mu bulamu obuzibu ennyo omanyi bagamba obwavu buluma naye okuzaala mu mukazi nga yali yatabaala kiruma osinga obwavu okuzaala mu mukazi nga yali yatabaala kiruma okusinga obwavu kambabuulire kali Timo kye yasuzeeko yakimanyi ne requirements of requirements nazo ne zikuyombya mbu sisasula requirement which kind of mother are you no gama mwe bakugalira mu rumu ne bamulimu emundu bosobola okunzita kubanga nagaite omwana mwe maama wange omwana ali myaka emeka gwedde omwana ali myaka emeka myaka 3 fe tubafuna ba mwaka gumu gwe uwa na myaka 3 atandise okusoma simanyi nakoga kasiza nti owuo okwogo omulimo gwe wayogedde oyinza okuba muliko nga 10 ne bannayika amabuulire mwejjeemu embeera z'okukkiriza obbanyigiriza ebintu ebitaliiyo emitwalo 4 nga weereza mukazi oyo abanga kukola takola kati Godfather gwe nga gwosobola muweereza mmeka ng'oweereza lecho gi Uganda waneeno nga bamuzaala sente ez'omwana nga namuzaalamu ng'oba olabirira omwana nga yamuyina katugeze kati gwali mu bigere bya Timo wazaala munnaalongo omwana simuwayadde olw'ataano nsasula fees banange saazaala ssanga lya mbogo nazaala mwana nga abalala nsasula fees za mitwalo 6 ne requirements ebisigadde bisasule bw'aba tabisobola omwana amumpe mulage we mutadde tuba tumulabirira bw'afuna ngayo akatono ng'akaleeta bw'aba akamubuze abireke omwana we mutadde asobola okulya okunywa n'okwambala nsasula fees simuwa naawe bw'omwana muwengayo emitwalo 10 buli mwezi zaaki ye maama we akola ki maama we takola sirina ssente nze kambabuulire teri lumbe musajja deeshi zaala naye lw'olizaala mu mukazi abo bayaliko malaaya abo maama we yali malaaya maama we sima yali akola mu katale nga teri kikankuwulire deeshi teri kintu kibi mu bulamu bwansi olwalanga mu siriimu ompulira nkuwulira olwalanga mu siriimu n'otazaala mu mukazi atalina nsonyi ekyo kankubuulire ate omumanya Godfather nti ono talina nsonyi omumanya mu njogerayo omumanya ne byayogero biwulira n'emirimu gy'abadde akola era ogiraba teri mukazi akola mu katale nga muntu mulamu taliyo teri kale ng'ozaala muwala nga wa social media wano nga content creator wano obulamu bw'omusajja butambulira ku kisa kya mukazi omukazi atalina kisa aba agenda kukuttanga ebyo byasaba emmundu atte Timo ayagala kupapa bupapi yalemeze mu bino byalina labo Timo taafe naye kyamugjeyo kyokka kye nera nabadde ndaba live eyo ne ngamba naye abakazi bannange mbu omwana bagaye mbu tumuwe jjajjaawe kiri mu buzibu ki wala badde kuno bannaye ebikazi bye muzaala mubigenderere bw'oba oba omukazi ssente ziwe ye toziyisa mu maama wo bwe nali mukwana maama wange yaliyo bwe nali muzaala maama wange yaliyo
Gwoloza wachitukira okubanga sente oziyisa maama wo eba evudde ku mbeera ki? Muba muli mu mbeera nnungi. Nonyeza ku Timo ajje wano ba waali. Angambye ayina waakyaliko ayina byamaliriza naye kwali awuliriza agenda kujoininga nga yakafuluma bw'atyo. Maama wange nze maama wange tayinza kuwa sente sisobola kubanga siyinza kukkiriza abeere mu ezo stress zo kuba ojja kukola ekyekisiru eki nemutinge mu bulamu biba WhatsApp status bagiyita hide status nga ne bonnoonya kulada tondaba ne mulekeraawo okutta obulamu bw'abannammwe ng'abatalina bantu. Musajja simanya ne requirement nze nzigula requirement nakyo kinene. Requirement nakyo kinene bannange. Lwaki tembaamu na kisa ne requirement kinene. Ku mwana gwe wazaala oyo omukazi nzijjukidde bulungi nnyo era nadde manyo bali mu stand. Nagenza okujjukira boogera ku byadija kigozi nabiraba bulungi nnyo mbijjukira. Ng'omukazi ali lubuto mbijjukira bulungi gye yatandikira amawulire. Tewabalagula bwabiraba tewabalagula. Timo yali akyali kakyere. Yali kakyere nnyo. Aze juzi wano waakuye ekisaawe ky'entebe awo waapiiriddeyo. Oba ddiya wa watyawo abadde ng'apiirayo kaawo ndowooza mwaka nga gumu ebiri emabega awo. Ng'ebyo ndowooza yemaze n'okuggwa. Naye omukazi wa Timo enneeyisa gye yeeyisizza yeetaaga azaaleko mu basajja abali 10 nze berosola biisangamu mbunyombe naawe twesange ku live tuwanyisiganye ng'ozitowa kyenkana kiggwe okuneta ku live. Nze nga nakuzaalamu nkusange ku live. Nze obulamu bwange bwonna sibaawo. Buuza kuba nnoonyaako bakubuulire. I'm never available in my life. Nange kennyini seebeererawo. Simanyi na wawendi. Gw'ofuna obudde obuneta ku live twewemule. Ng'embadde mwewemule jjo. Oba bw'ozitowa kyenkana ki bannange? Sitegeera na kutegeera. Era bw'ovaayo n'obyogera byonna nga bw'obyagadde ne bikoma awo. N'okubiranga essimu wale bagwembaga sirina ssente nayavuwala. Abazadde tubalabyeko abaavuwadde abaana ne bava mu masomero. Baabatta baabatuga bali luzira. Temubalabyeko temukuze nga mubalaba. Kyekyabagana okumalako university mwenna abali kuno. Bazadde bammwe baayavuwala mbwa mmwe. Bazadde bammwe baayavuwala nga n'emmere mugirya mbanneiba. Bazadde bammwe baabasiba. Baabasiba. Tetwabeeranga ewaffe ng'abaana bakuŋŋaanira waffe okulya ekyemisana ng'ewaabwe teri. Naye nga n'okuzimba baazimba gooza baagizimba baavu. Sente zibula sente ziggwawo era nammwe zigenda kutuuka zibabule. Kati nzo okuba ndi sente zimbuze lifuuke ekkomera. Ojje wano njasamire. Ojje wano njasamire. Ddayo ku street weetunde ofune ku sente. Omanyi bamalaya bameka balabirira abaana nga n'abafumbo beetunda. Bamalaya balabirira ddala abaana ddala. Ddala. Ebikazi ebisinga okupika mukazi wa Timo byerabirira abaana bikadaama. Ate kulimbe. Abaana babeerabirira teri kadaama alina musajja wakambu yalabirira abaana. Babeerabirira. Chovola abawadde olaba ono muyimbi Simaya bamuyita Joseph Ngoma ng'ayimba. Nakola na maama ebya taata sibimanyi nnyonnyo nga biri kuli bikaaba mujja kaaba nnyo mpuuta mmwe temunnaba.
mujja kaaba temunnaba mukaabya kajanja agola na maama nagambira lwakwasige na mbivu nebino kyadde kinyuma n'ofuna ababigenda nga babiyisaamu empi pa okaaba okaabaki. It was not your responsibility okula ne maamawo. It was your mother's responsibility and your daddy's responsibility that came at a failure for you to grow with one parent. But as we speak, as you cry, it's 100% responsibility for your daughter, for your son to grow with a single parent. Naye abakyala ng'obakubye nnyo ate nga bebasinga. No. Bakwebyo. Bano abakazi baakula ne bamaama. Olwaleero akula ajjukira embeera gye twayitamu. Naye olwaleero ali ku ttima avuma ne laavu ya taata agijjewo. Tebali bonna. Kituufu. Naye ttima afaayo n'okuwuliziganya bawuliziganya. Empuliziganya ali mu jjijjawo. Kati omwana amuleetera okukula yekka. N'omwana naye akaaba akulenga akaaba. Timote yeewakanye mwana amulabiridde nga tetumanyi sente za pokepu aziwaayo eza fees aziwaayo. Kiki ekikuleeta ku medio gy'otandika okumuvuma ebinnyo omuvuma ebikinga bye wamuvumye otuuke n'okusaba emmundu? Where was the resultance of that? Busungu oba busungu. Nga buva ku kina nti njagala olyambulira obusungu bwa mukazi wa Timo bwavudde. Busungu Timo yamubulokinga. Okumubulookinga ate yagambye Timoti abadde amuvuma naye Timo abadde amuvuma nnyo ku live. Ng'avuma waaki? Timo yadde ayogera bibye bya single mother. Naffe be tuyina babeeyo batuvume kubanga twogera content waffe. Kati oyagala ate Timo byakola ebivaamu ssente na byabiveeko abeere nga takyafuna. Gwolowooza Amoti talina mukazi waka? Amulina. Kubyaza akola olabe komedi wa Amoti gwabadde ng'akola. Abazanyi ba Blue Movie bafumbo. Tebalina bakazi waka. Lwaki oyagala oyingirira obulamu bw'oli mwajja ssente? Kubanga ng'oyagala okumuwa restrictions engeri gy'alina otambuzaamu obulamu. Bulijjo abantu beebuuza naye oba Amoti alina abaana. Biki bye twakulanga twebuuza. Ku katemba gwe yazannyanga. Tembalabye abaana be nga bakulu nga balina n'empisa. Mwanange mugenda kufuga basiru. Naye teri musajja alina magezi ng'alina obwongo obukulaakulana gwe mugenda fuga. W'oligezaako fuga omusajja ogenda kukaabira mu Joseph Ngoma. Gwe bw'oligezaako okulaga nti yaga kontu omanye ennaku zino munoonya baakufuga na kuduumira. Naye abasajja abayitibwa abasajja abamanyi future gye banoonya temujja bafuga. Temugenda bafuga. Era mulinde shendale ya ngoma buli mwaka baterenga yesho mugende mulamage mukaabe mwemale gguga. Abakazi baleera abamu abali basingo mother kino kankibabuulire nze sibalinaako kisa si mwenna naye abasingo obungi ensobi yammwe yabafuula basingo mother yali yammwe. It was a self-made mistake for you to become single mothers. Naye Godfather mu byonna bye wawulidde omukazi ono tosobola gamba nti kino leero naye kale kusaidia Barista kumuvuddeyo kanyumire kusaidia omukazi. Talinaawo abasajja n'abakazi balwana n'eriiso lyerirunguula. Omukazi n'omubuuza nnyabo osiibye otya bulungi. Eriiso lyabadde kimunange natomedde ekisenge naye nga baalwanyi. N'atayogera. Obufumbo, okusoma, sente n'okukula ez'engendo nnya lutalo. Banange temugenda omanya abakazi bayiro baagala bafuna obuwanguzi nga tebalina bye bayiseemu. Togenda wangula mu bufumbo nga tolina by'oyiseemu. Togenda wangula taliyo ebyo bye babalimbalimba banange bebi hani ololo eyo bikoma bakwana eyo bakampeyinira. Bwe mumala okufumbirwa mba muyingidde okukolera abalonzi. Peter ddamu kulabika. Campaign muzaawule ku reality.
Maxwell teekako lunch Maxwell tusimbule embalaasi kuba mugenze mwerimba mwe mulowooza obulamu bwe butyo buli no stand as a man ogamba omukazi ndi mukazi gwe nno olayiko oyagala kumumanyira kigenze wala naye kansooke nkuleka okole buli kyolowooza bw'oli bimalayo olinzirira agende ku poliisi we bakuyita olaga tova ku standiyo afande nze nnyina za fees kale mwana agenda kulya ki nange siina kyakulya neza fees wengendo zijja simanyiiwo naye zo nja zifuna tezijja kulema oba omutwala ali ewuwo omwana oyina kumuwa child support nange siina support oyagala muweeki emitwalo 5 aga school fees buli taamu tegagenda bula ngalina bwe kiba kiganye ono omukazi mwana muto nze natuulako n'omuwala simanyi oba yali ategeera butegeezi simanyi oba yali atabuddwa butabulwa natuula n'omuwala ne mugamba nkubuulire nti oli mwana muto omuvubuka oyo tomuteeka nnyo ku nninga tewali nsonga ekuleebuusa namuvubuka ku egyo myaka gyo mutandika okulereŋŋana teri nsonga etandika kukutambuza na mwana ku mugongo teriiyo okyayina bright future y'abasajja abagenda okukukwana bakuyambeko ne bright future y'okubeerawo nga weekolerera naye buli lw'onaabeera n'omwana ku mugongo kyansinkaaga ku 10 zigenda kudduka kwata omwana tugambe omuvubuka maama waaliwo bataatawo tugendewo tusabe omwana bamutegeere tumuteekaawo olabewo nti omwana ali wajjajjaawe oba sande ngeeyo oba olunaku nga lumu mu mwezi oba gwe bw'ofunidde obudde ojja omukebereko naye ogenda obeere ne free life yo nga toyina muguwa ebyo musimanyi omwana akyali muto ebyo bya kisiru akyali muto omwagala nnyo nga talina kyakulya omwana alina infection ezibeera n'abantu abakulu taggwa kulwala omuwala yeetoololamu ennaku 2 n'ankubira n'aŋŋamba mugambe ne mugamba ono omwana bamutwale ewuwaka lagirira omukazi omwana bamutwale n'amulagirira kale omwana ali mu P7 yeeyagala maama ye ne bwajja amubuuzaako eddakiika 2 n'addayo n'azannya ne banne talina nnyo obudde bubeeraawo talina nnyo obudde bubeeraawo the girl is fine the girl is doing well the girl got married the girl is doing her business with her man talina amulutalo lwa simanya alina omwana simanya abeewaye bagamba simanya biki no kali bino bikadaama bihusina byemugenda ne musanga okisanze kiri mu filita okizaddemu ensi yakikubakubadda essuubi eridaabulula mama waakyo eridaabulula tata waakyo kiritadde gwe kubanga kyakuzaalamu block that hope completely obalagedize temumbeeramu na ssuubi erinnya muliwulira Godfather kituufu naye teyitegeeza God money teziriiwo eziriiwo zange entone eziriwo omwana nze muzaala kituufu naye alya kuze nkoze talya kunze talya nze bwenfa tabeerawo kati oŋŋamba otya nti olwakuba sikuwadde ogenze ku poliisi kale gwe bansiba agenda zijjawa tewali gyagenda zijja mulekeraawo okutulugunya abantu okulaba nga mubasaanyaawo obulamu mukazi wa Timo talina nsonga yonna yabadde emuleeta mawulire talina okujjako ekintu kyokka ekimutawaanya ye history eri gye yayitamu Timo gye yamujja najja amututabikamu wane era Timo gwoviiddeko basajja banno kati ababonaabona gw'obonyaabonya simanyi oba owuwe yasembayo oyo simanya Raji asasula emitwalo nemwe sente muzijjawa emitwalo ano okolawo bakolawa
kano yagenda kugula ddi empale empya abeere nayo ate yazaala baaki baatasobole ani yagamba nti okuzaala kitegeeza kusobola Museveni alina abaana ayina bwe tumanyi bakulu bato bakulu bwe bakula bwe wakula nedda olwakuba taatawo talina sente za Museveni okuzaala akuveeko mulaba abantu abeera no ku social media babatwaleko ewaabwe gye baakulira babatwaleko ewaabwe gye babeera mulabe ku busiisira babatwaleko ewaabwe gye baakulira mulabe ku nnaku bweyonka abantu obutaaba naye nga baakula etteeka teriragira nti omusajja aweeyo by'alina akuza omukazi no akuza omwana bagamba kye musobola kyotasobola tokikola ki tokyeyimbamu omukazi bw'aba agamba nti omwana wange mwagala mu ssomero lya miliyoni nnamba yimirira ku magulu g'omugambe oteesezza bulungi nnyo nkwagadde era gwe mukazi gwe neegomba ozzaalamu naye nyinako ameka nyinako 2 nyinako ameka 3 5 kakadde nina 3 kali gwe geno noonye ensanvu gigattewo 3 gabalira mwana wani nti osolo gansonyiwa gonna ne gasigala ewange kubanga ogenza okwogera miliyoni osange badde kuli kumpi obalala balamu tuyambe nti bwakuyambanga nange ompita nyambireku oba olyawo nga bakkubira nze minisita balamu waliwo ensonga z'omwana wano nti wama honorable weebale nnyo ng'okeera ku lunaku luli agreed ng'ogendayo n'asatu ogenda nagwo omwana bagamba toyagala kuweerera omwana omukazi amwagala mu ssomero lya 1 million kadono nnyo alo ntegeera omwana omukazi amwagala mu ssomero lya 1 million saakigaana ekirooto kye era nakyabayinga kirungi nnyo naye nze namugamba ninako 3 buli taamu eri saamuwa kubanga yagaana ne taamu eno mbadde sinnamuwa kubanga abayita nazikwata lyenkaaga ya taamu meka 2 sebo lebo minister zino zeze nazo kali njagala nabe balamu ye wanajje 7 mu nsawo yo azigatteko azikuwe kisoboka mwalabyeko biswanga nga bamusiba tebamusibye biswanga yagamba yakwatanga obusente bwalinawo n'abuwa omukazi n'abumukuba yamuwaako emitwalo 2 n'amubuuza zikola mugaso kiko biswanga zinzirizi n'azikwata n'azimuddiza nga zaasobola era nammeere yafundikira amugamba omusajja mwesonyiwe muleke kuba talina gwe lwakuba olaba ayambadde engoye ze bamwazise mu botiiki akoleremu vidiyo ne photoshoot gwe kwomupimira si bwe bapima ate stand bagiteekinga okyali muvubuka you are not going to take a stand ng'okuze olunaku lw'owasizza sina lulungi kusula waka embaga oluba okuggwa ne muddayo n'omukazi waka mugambe kamala owerekera ku bano todda akitegeererewo nti ate ono ali gumite pro naye mwefuula bamalayika ne mutuuka mu maaso nga bisobye ne mwagala okwefuula gumite baba bakulimba bw'oba gumite beera gumite ate abakazi baagala nnyo abasajja abali gumite tebanoba aye tebabamanyiira bamanyiira mwe basimanya babayita baani mmwe bahani babbe omusajja ne bamuyita bbe omusajja ne bamuyita hani omusajja bamuyita taata gundi kale ekinene nnyo bamuyita dadi newe owuli abakuyita hani nga gw'omanya owedde simanya bbeebe ng'omanya owedde
bajja kuyisa waliwo omukyala abuuzizza ekibuuzo naŋŋamba dde eshimbuliza godfather ayina abaana n'omukyala andi eyo zo singa sibalina singa wabalabako dda mu mawulire wano abakazi nze abaana mbalina si bangi ate sirina mwana bbali tebangayo omukazi agamba nti nnyinayo omwana oba yanzaalamu balina olubuto lwange taliyo mu nsi yonna buli mwana owange mumanyi nti wuuyo era akimanyi nti oyo ye taata era buli anvunaanyizibwako amumanyi nti oyo mwana waani wa godfather ne baana banne abato bw'aba muto bamumanyi kitaatawo ye godfather n'emmotoka zange lwe mba ngivuga babeera mu baasi nga bava ku ssomero omwana n'agamba oli Innocent agambye munne eri emmotoka eri wali ebadde paakinze ku supermarket mbu ya godfather taatawo ogenda okujjukira nga obadde olinako supermarket w'opaakinze so zino embuzi eza P1 zisobola n'olamba emmotoka nti emmotoka ya godfather ne ziyita n'omwana nti emmotoka ya godfather taatawo yiiri naye ebyo tubikola tutya we know who we are we know who we are. We don't work to impress. The biggest problem is you. You are doing a lot to impress the general public. You will never impress the general public enough. Because a lot of humans have tried to impress it, whereas Jesus tried also and he failed. He was nailed on the cross. Muhammad was stoned to near death. He lost the front teeth. Bama inja Muhammad wa Islam na bamu amanyi. Buli wona agezaako okulaga abantu mbu oli wa kitalo. Ogenda lemerero. Kola kicho, we do what we must do. Nze sola kuwa na mukazi n'avaayo mu media n'abaako kya complaining because I'm the best man ever. I know what you need is what I provide, not what you want. Sente tuzifunye ozirabye nti ye. Oyagalayo benzi nge ya Hiruda nti ye. Gendo yogere ne Hiruda akubuulire gye yajje ye gy'obojje yiyo. Omukyalo osobola mugulira benzi godfather mama w'abaana bo. Bwe tuba nga tutuse ku level mugulira benzi avuge benzi nga nange wendi wammala. Not to buy high Benz to impress. Bwe kibeera nga omwezi tusobola okusolooza obukadde bw'ensimbi nga 3 nga tetukola. Nga tetukola, tewali mirimo. Tetukola tweberera waka. Naye milioni 3 buli mwezi zijja. Omukazi asobola okuvuga Benz ya milioni 4. Nenjimuyiwamu nti yiyo genda weeyagale. Ne yeeyagala. Naye tukolerera mafuta ovuge benzi kubanga njagala weerage mu banno gende wa kitaawo akuwe ku yiye oyo series sirina sente ya showbiz mu bulamu njagala ku KFC inze ali ebwayise KFC njijjibwa ngenda gula wano simanya ku eat and choma wengendo gula era wenjireeta andi oyagala nkoko nayo nkoko KFC liba ya lulala. I bring what you deserve, what you need, not what you want. Nange nyina byenjagala naye sibifuna njagala nange parkingeko 226 nga ziri mu gate 2026 VX V8 Mahindra GXR double barrel 4-wheel drive full time 647 4.7 hedduka eringa sas ng'eryawo n'eyokubiri ng'eryawo na n'eyamadamu eri wali ng'eya mutabani wange yakagula ka pulimo naye nga bw'atuuka wali wendi
Akakkana taata kwata ina kyansinga buli kyalina alota kiroote kunze nze kabejja nze gwe yeebuuzaako mukoddomi wange bwankubira essimu asooka fukamira eyawasa muwala wange ng'asooka fukamira eyo sifuga antia no sifuga bbi bw'oba oyogera n'omusajja ng'azikuumye ng'azirinamu bulaaza otyamu hami yali akubire busimu tankubirangako kale gy'obuuza ku bantu aboogeddeko n'abasajja nga b'amaanyi tasobola kunkubira nga ndi ku live nensooka kuvaawo nenzira wayi ne ngamba haji yes si ddoboozi kuyitamu ate mbe nga mulikoodinga mbanjiyo obuyinja bw'oba ng'olina ssente buli muntu akukubira nga tofunyeemu baho sitayiro simanya mugagga mutayinamu ezo lagamu kamera simanya no ng'olina ssente tono gwe njogera naye nti esooka osirike njogera na lujja yaani nanyini maganjo tomumanyi nanyini maganjo gweni mirazi nanyini jiko temumanyi kati no gwe njogera naye ye mukoddomi wange osobola mukubira nga oli mbano emuzanya ludo osobola mukubira nga oli ne banno emuzanya ludo kisobola mukubira osooka kudda bbali nga tewalina noise alo kakati muzeeyi osibyera ssebo bulungi we kakati nabadde ndi wano gundi mukyala wange naŋŋamba si mukazi wange tosobola kugamba mukazi wange ng'oyogera taata wooli alina obuwumbi n'obuwumbi yakuwa omwana afukamira manyi kyekitegeeza nga omwana afukamira nga taata we ize biliyoneya yabadde aŋambye wagambye obadde omwetaaga naye ayogereko nange mutajje mutabani kakati kye nabadde ŋŋamba nti waliwo projekiti wano ze nabadde njagala okwogerako ne nali njagala sooka jazirabe alyoke akunnyonnyole olabe ki kye mugenda okukola nti kale taata nojjaku n'olyokozzaako wuufayo n'ebyo ebyokujja wano mu buvubuka ssente muzicyakalemu mukoddomi watuuke n'okukukubira akugambe taata salaamu aleikum waalaikum salaamu mutabani oli otya mutabani taata oyitako ddi wano mu kibuga nkwe ku ssente ng'ani gw'omanyiira gwe masiikini mpita mu kibuga mpe ku ssente nzija mpita mu kibuga mpita ku dduuka lyo akakamanyiro sijja katuukako kati ebyo byengoba byewakoowa bye nakoowa njagala mbeera omusajja nga anybody looks at me nantya oba ndi mu siripa oba ndi mu ngatto oba nsanze ndi mbigere naye nga bwontunuulira bodoga akasajja ako kalaba ndi kawe ekitiibwa katiye oyo ye taata waagundi taata waani taata waagundi oyo nvubuka oyo taata we ndi bakikula batya taata azirina n'omwana azirina ndi ye kati yoyo ni wamma that's my dream. My dream is not to look rich. My dream is to be rich. My dream is not to look like I own wealth. My dream is to be with wealth. Whether I look wealth or I don't look wealth, but I have wealth. That is my dream. Kati omuntu yenna anabeera ne wealth. I know bawasinga tebamumanyira bya kisimu. Tosobola kubeera n'antalo z'abakazi n'olowooza olina olugendo. Olina okwekuuma ennyo okulaba ng'entalo z'abakazi teziyitawo. Ziremera zitya okuyitawo, olina okutandikira wansi. Wansi nga you are a man yourself. Nze omwana wange babadde bagenda kutuwa. Ya mitwalo eji etaano. Ne mugamba genda kutuwa sigenda gisasula nambuuza lwaki ne mugamba essomero lyammwe lyampa sachula nga tekuli bifo bye mugenda tuwalinga kati that school looks irresponsible okuba nti egenda tambuza abaana b'abantu n'etabateerako places to visit tumanye nti ku lunaku bweruti omwana bw'aba tali ku gundi
ali muzu obudde bwe buti abeera wano kwaffe bwe twakulanga be bakola tugenda kera ku tiputopu ku saawa 8 tubere ku naitiru ku saawa 11 tumalire mu didizi oba tumalire bwe kyalinga kati gwe bwompeereza sachula ng'eriko tuwa ya mitwalo 5 nga tekuli bifo tutuwa sisobola namugambe otogenda genda nkola lwa bintu bibiri 1 njagala muteekemu nzaani amanye taata ntasinikirwako binnyo sinze go basinikirako I want a well detailed information. If it is not well detailed, nze abaana abangi tebakola homework P1 okudda wansi tebakola homework. Lwaki sisobola kuwa mwana omusomese nawe n'omuwa waka amuziika mu tumuyambeko okujjako ng'omuweererezaako fees. Bwe tumuleeta ku ssomero lyo omwagala zero balance kyokka gwe ate omuwa waka n'omuziika nga totuwadde fees. That is 1. 2 sisobola kuwa mwana ku makya ssaawa emu base banona 12 kitundu 11 nazigoba naweerayo mpaka ssaawa 11 ate n'akomawo n'ebitabo ewaka asome agenda zanya ddi alya eddi yeyambula eddi alaba eddi ku TV yeebaka eddi ebitabo mbiteeka mu kyoto and that is a very big quarrel. Era oluwulira nti nzize ebitabo babikweka kubanga bali abakozesa omuwaka bo bamwagala bamuleete nze namugaana era mu bebi nabyokya n'embimalawo top n'ebyokya n'embimalawo tebakola omuwaka. This is not a slave, this is a child. Amasomero yemu kati ku institution ekyasinza obonyabonya abaana okusomesa kutono okola sente kwe kungi bakola bukozi ki sente too much money making buli kimba kirabamu sente. It's upon me to scrutinize kiriwo ekimpisa was a parent nekitampisa was a parent. Zenagendako mu lukiiko lw'omwana nga bampise teyali wange naye oli wa busungu nnyo namugamba togenda leka ngende baali bamukutte coupling. Nembabuuza why is it that a child to child incidence of coupling the two children are mostly sent out of school but teacher to child coupling the teacher is not sent out of school. Memulowooza ne tubimanya abasomesa bakwana abaana ne batugamba ne tujja olusi ne tukomplainingako ku ssomero abasomesa abo nga temubagoba lwaki bw'okwata omwana n'omwana bo bagoba. Era olwaleero mwagala mukube parade mbakubire ku parade. Your role as a teacher ekulemi oyitaza omuzadde nze gyate ngunjulira omwana ku ssomero kwegamba bw'anazza emisango ewaka inkuyite ojje naawe omugunjulire ewaka. No, you should be logical. Omwana okukapolinga it's part of school. It is your role as a teacher okulaba nti mukiregulatinga kubanga bye mbasomesa mulimu reproductive system mulimu hormonal imbalance mulimu hormonal balance mulimu adolescence mulimu biki. Then where do you expect the children to practice the whatever is mbasomesa? Omwana akwanye munne bamugobe naye asitudde eddoboozi ne ligejja ye tebamugoba. All are signs of adolescence. Ebyo tebijja kukola. Oba oli mu African culture. Abantu bagamba oli mu African culture Godfather. Andi naye ennungi yenkuumya abali mu kizungu culture bali ku media beeswaza okufa obufi. Ng'olowooza ffe tuba na ntalo out there? Muba nazo. Ng'olowooza bazadde baffe tukwatagana bulungi? Ng'olowooza enganda zange tukwatagana bulungi? Naye why there is no anybody ayinza ovaayo ajayogera mistake ya ku media because they know who they are dealing with. Ndeyo mulaba nti muleke nga bw'omulaba. Abantu bakuyiga ne bakutegeera. Naye bino ebintu ebyakabampaane bye bisinza oviirako obuzibu. Ojja wano ne weewaana. Okimanyi nti Deshi lwogabye emitwalo 5 mu famire lwogabye emitwalo 5 wano ku media. Mu famire ye buli omu amanya. Ndisebo kati agaba ne sente mu bantu. Era bakitwala bubi.
wabeewo anteera ku ssente zange ranki ssaawa ya ranki wabeewo anteera ku ssimu yange ranki kandabe wanaani aliwo kale njagala babuulira omukazi gw'okwana kambabuulire kano omukazi gw'okwana saala nambikola kwezi ensonga ng'oyagala kwebakako mwebake ng'omukwana mwebakako ali different n'omukazi gw'okwana ng'oyagala beera naye omukazi gw'okwana ng'oyagala beera naye mulimbe kitono omukazi gw'oyagala okwebakako obwebasi mulage nti olina n'ennyonyi mulage nti olina n'ennyonyi mulage nti emmotoka si buzibu bwo mulage nti okumuwa kwe mulage nti obulamu yakimazi naye omukazi gw'oyagala obuwasa muwe reality of life kubanga n'abakazi bakimanyi ekituufu mu mitima gyabwe bakimanyi nti kino kisoboka kino kisoboka kyova tasobola bisaba muganda we tasobola bisaba kitaawe abisaba ggwe naawe mulage nti biriyo osaba emmotoka wakava ku university osaba emmotoka nnyoko ku myaka 7 gy'alina tagulanga yadde eggaali yadde olonda oluwagirwayo mu kkubo kitaawe avuze ppikipiki enkadde agivugidde emyaka 6 gwe ssaawa eno oli mu kuwoza mmotoka kubanga neiba agulidde mukazi we mmotoka genda ofumbire wa neiba genda ofumbire wa neiba. The thing is very simple, very simple. Omukazi ow'akamanyiiro muleke bw'oba olina future gy'ogoba togenda malako. Omukazi akusalirawo abaana be banaasomera Timo wuuyo ajoyinize muteekeko wana ajje waggulu. Omukazi asalawo abaana gye banaasomera nga takontributinze yadde 10 muleke. Obulamu si bwa leero, obulamu bulungi enkya bannange. Life is good tomorrow. Life is good tomorrow. Life is not good today, but life is good tomorrow. Akakandu kawandika ngano bako okawandika. Kankawandike wano. Life is not good today, but life is good tomorrow. Emmotoka y'emiliyoni 10 nyangu nnyo gyeyiwamu naye woozijje wezivudde enkya bw'okeberawo wasigaddewo ki? What if I die? What if I die bawangala? What if I die bawangala? Timakwata omukazi amugambe kakati nnyabo kyembadde nyizo lowoozaako nti kyesaagala kwe kujja mawulire wazze kati mbadde njagala tugabane responsibility z'omwana oyo okuva n'olwaleero kuba naawe oli muzadde. Bw'oba okiwakana mugenda mu kkooti oba ogende ku poliisi oba genda w'oyagala oba omwana muwe omusajja omulala. Enkoko ezaala abaana ekimunye gwe kitwala n'ekaabakaabamu awo eremeraawo. Teremeraawo egenda n'abasigaddewo bamututte teyagadde si ye muwaddeyo n'etambula n'abaala n'egenda ebalabirira. Kati y'omukazi wabatakkiriza kugabana responsibility akole vidiyo akomewo wano yeetondera ensi. Akomewo wano yeetondera ensi. Yes. Gwe mugambe kimu nti njagala tugabane responsibilities. Ngenda sasula fees ne requirements. Wabula ebya upkeep na kina kimbijjeewo. Gwe bw'oba oyagala upkeep simanya ate requirement simanya ate uniform sijja bisobola. Nafunye omukazi nina obuvunaanyizibwa sente nyino zigabanya. Nyino zigabanya. Sente zibadde zikulabirira bwe kibanga ekyowulira nti nyina omukazi tekibadde kikuluma kali sente zikulabirira zigenda labirira waka kali nyina amaka.
gye mitwalo agabiri. Nyine emitwalo 55 buli ttaamu kyensobodde. Oba oyagala apokipu wa mitwalo 2 buli mwezi kansigale nga mukuwa fees nze jjeko gw'osasule fees. Kubanga omwana asinga na kuyamba maama. Teriyo omwana yeegatta na taata batte maama, taliyo. Beegatta na maama okutta taata. Desho oyinza okubaawo woli ng'oguno omwaka tonalaba ku kitaawo. Naye nga maama wo buli wiiki ogendayo. Maama wange ndudde omulaba. Aye taatawo gyeviira dda mu nsi. Maama lwaki oludde omulaba? Mba bize maama kyeyeetaaga ze ssente. Kati lwaki sisooka nenzinoonya nendyoka nzimuweereza, bwe nzimuweereza tazifuna. Tetuganye kale ekyo kituufu kasobera ng'ozimuweereza naye era oba omuwuliza. N'okumuwuliza ndwawo. Kale oliko ekizibu. Ate ekizibu kyaki? Maama wo olina okumuwuliza kubanga abadde bakaaba mu Joseph Ngoma. Amukubira? Abadde bakaaba mu Joseph Ngoma balaba? Babadde tebakaaba lwa kirala. Bamanyira bazadde baabwe, bamanyira bamaama baabwe, beewagula ku bamaama baabwe ababakuza, bagenze otandika okumanya ensi entuufu nga bamaama bafudde. Kati awoza maama yali baddewo n'alya kkano. Maama yali baddewo bane muwako kuyo. Maama singa saamugamba bino bye balowooza bye bibakaabya. Tulowooza nti bakaaba nnyo maama gy'ali amwagala nnyo. Maama ali mu kivulu, maama ali mu kyalo. Maama ali mu kyalo. Nze wange muwuliza tali wala ali awo. Ati ogambye olwawo muwuliza. Okulwawo kumuwuliza kwa njawulo. Kali kankuweyo tekiniki gye tukozesa. Omusajja ng'oyagala nnyo maama wo ng'olina byojjukira bye muyiseemu naye. Omanyi ky'okola? Zaalayo omwana ebbali, omuwala omuggyeko omwana ogenda omutwala ewa jjajjaawo. Kali bw'otaalambule maama wo ojja lambula omwana, bw'otaalambule mwana ojja lambula maama wo, bw'otaafuna essimu ya mwana ojja funa eya maama wo, bw'otaafuna essimu ya maama wo ojja funa ey'omwana. Maama ojja kuba omulaba. Kuba maama wo kati waali talina kyakyanoonya kirala, ali mu kaseera asiibula. Essaayo ne bakkubira nti kino kyonna kimutuuseeko tolina ky'ogamba nti ky'omiisinze. Maama afudde sigenda kusoma, maama afudde simanga emmere tugenda gijjawa, maama afe bwe yafa obulamu ne bukyuka. Nedda ssebo tebikyaliwo, kati maama asiibula. Tabakuzizza. Omwana atukuzizza. Mukyalina kye mumubanja. Yatubanja. Yababanja. Kale mugezeeku. Bw'oba olaba ng'olwawo mulaba, genda ozaale omwana ebbali. Omuwala yekyankuulemu kamu omugabe mpa omwana ono ngende mmuteeke wali. Kale omaye nnyina omwana gwendabirira ewa maama. Lwaki mba nzira mwoyo okwegoba n'emiguunyaguunya gy'oku intaneti? Emiguunya mwegoba mmwe musazeewo okwegoba. Osobola okwewala abo abakazi okukumanyira. Mukazi mulage sitaandi eya ddala nti nnyabo bwe nti bwendi. Akugambe enjagala y'emitwalo 5 ng'ozirina, mugambe sirinaamu naye gumiikiriza. Agumiikirize. Wayite wiiki 2 omugambe emitwalo 5 gaago. Naye nga ne luli wazirina. Naye bw'okola ensobi mu njagala ya 5. Kwata. Mabeeko. Kwata. Ekiseera kituuka kababeere baana waka. Si balungi bakuwa buli kye basaba. Omwana bw'akusaba ekintu ng'okirina tokimuwa. Mugambe lindako. Mugambe lindako sirina. Kuba buli woobawo ekintu nga baakakisaba, ekiseera kituuka nga tolina baba tebakyakuwulira. Kituufu. Era babeera tebakyekiipingira w'oli. Baba abato nonyiiga nno banyiiga. Era ndi namukyawo. Twamugamba atula ice cream yagaana.
kuba luli wali abatwala buli kaseera kati balowooza wagaana buganye ekintu ssente ndizaggwawo zakendera tebakimanyi balowooza obalimba balowooza wagaana buganyi heti weetandikira kati jjukira tolinaamu n'omukazi naye kennyini yanooma kati ng'atandika nayo bateekamu ebigambo wano kitame mulaba aleeta ssente mmeka ali eyafungula sikaati z'abakazi naye nga bambi zaakendera zaggwawo kati bw'obaamu wano bagambe yambwe naafuna ssente nti yabatwalako mu ice cream mu mwezi ng'obatwalayo lumu naye nga nalo balulindiridde n'ebino bye mukola omwana n'omusibya kuzi autu toyina kyoli toyina fakitore toli mwana wa mulodi oyiriba buyiribi n'ofuna obusente n'odda mu kusanyusa omukazi n'omwana ojja kaaba ogakulukute sirina sente naye saba nnyo nfune ngenda kukuwa nyina sente zensuubira kumba ozirinaayo era omanye nti zino ngenda ziwa mukazi wange nakiganda mitwalo 3 yabadde agasaba oba alina buzibu ki yamanyi ofune woogasonse kagabeerewo waite ennaku 3 naye nakusaba ku ssente wayi sirina ssente naggamba omutula wa bulabi awo naye tomanyi bye tuyitamu zirange njagala nnyo okuwe naye bw'olaba sinnakuwa omanyi ng'ogumiikiriza waite wiiki emu nga esente zono nazifunye eziizo nzitadde awo bannange abaali takisuubira owulire essanyu awo kati olulala bwakusaba ng'ogaanye bugaanyi era tajja kumanya oba ogaanye oba oyina oba tokola ki oba tolina yensonga lwaki teri musajja mwavu akebeza abaana nga si babi kuba balina stand naye bwe mulowooza kabampaane ye relationship kabampaane no omukazi tomukuba omukazi tomuvuma kasobera nga tokola ebyo bibiri ebirala bireke bitambule nga ebitambula beautiful solo ebigambo Godfather byayogedde obikkiririzaamu ne mubeera n'abakazi ne babafuga bw'otutayagala kudda waka kubanga omukazi alina bye yakusabye tonnabireeta oli eyo mu bubaalo kanodda agaasi olina buzibe ogende mu kiro nnyo nga yeebase bagenda kuggalirayo jasula bweru ogenda giyingira ekiro ekyo tojja yingirayo agenda kugamba yabadde yeebase saakuwulidde naye abadde awulira nga n'okulingizaako yaze n'akulingizaako kaza akuggalidde gendo leta aba olodingi mujjemu oluggi oyingire you must be a man oggalira ani ebweru leta aba olodingi balwokyemu oyingire baluzeewo bwe kiba sekyo tambulodde emabega ebigere bisatu tokomanga weewakaawo mu kiro ekyo toyinayo bawolodingi bomanyi nti bwe mukonko natuteeka kawolodingi ku pikipiki ne bakavuga yetukatwala nange Godfather wafakina deshi nganze nawasa mwannyoko nga nzigalira ebweru ng'aliko galira ebweru naye bannaye muyita bizibu naye kibibayisaamu mwalemerera okutekinga stand ate n'ekirala kendeeza emboozi awaka omusajja waka tolina kwogera nnyo bw'oba tokirina kisabe Katonda akikuwe omusajja waka olina obanga tova mu kigambo ng'omuntu anoonya engeri gyakutandika okukolako olutalo n'emubula aye temusiibawo ebimanyiiza abo battimo byebyo namulaba juzi ng'asumulula omukazi enviiri nali mmanyi tewamulaba nali mmanyi tewamulaba ng'osumulula otya omukazi enviiri mukwano nga mungi teri kaba kamanyiiro ako omukazi aba akujooze olala agenda kugamba omunaazi olala akugambe omuggyemu engatto olala akugambe omusibe enviiri olala akwozesa ebintu bijja mpola mpola ne bw'oba toyina zisumulula nviiri mutwale mu saaluuni
onyonyola omukazi omugambe naye ngumiikiriza mbadde nkusaba omunsumululire enviiri biki oba alindeko asiba akakaaya ku mutwe agende mu saaluuni naye tokikolanga n'otuula n'osumulula omukazi enviiri n'oleeta ine ewaka n'oleka okusiiga omukazi enjala ebyo mbirabanga omukwano naye ye aba akupima waati aba akuteeka ku minzaani bw'ati akuwewa kyaddaaki n'akuwewulira ddala era Timo wakola era eyali ey'amaanyi n'otulwa nako sumulula omukazi enviiri ze basumululira ebiri gwe n'ozasumululira ensumulula nno ku nviiri ani gw'omanyiira nnyabo nedda Aisha tetuganye byonna naye mbadde nkusaba ebimu obirekenga ngusumulula enviiri ako Keni ogamba otya Keni osoza otya ekimbadde nkusaba kikome tokiddangamu ne kati okola ki nabo oli firi nyamba akonjoleza ebintu nkole ki nnyabo ayoze ku bintu kanzije kibonerezo nnaku ezi nga sirinnya waka nze kambabuulira abakazi batono nnyo be mulaga laavu ne batagitwala nga kamanyiiro abakazi abasinga laavu bakalaba nga akamanyiiro omukazi bw'abanga ayagala sumulula nviiri mubuuzo n'agenda ddi mu saaluuni nviiri ezo zeetaaga kujjayo saaluuni ya mmeka bangaye bagenda zisumululira 3 kale nindaako nfune ssente muwe 5 ntikwata genda mu saaluuni musumulule enviiri hali baye nyagala olumala zisumulula mazinaabemu erere ze ssente mmeka bangaye 8 muwe nga ntuukidde waggulu ate kizze kitya simanyi nange bwe kizze naye ebyo bye mukola mukati oyo Timera nabyo naye ajjamu manyiira mu maaso muba wannyo oluwendo olubamanyiira Kalisa ki ekiriwo ndi wano ne Godfather talina bigambo biwooma eri Barista Timo Barista Timo yakubidde kampani yange n'agigamba engobe ku mulimu ne bamugamba atuuke ku ofiisi ababuulira ensonga kinajja aze ku makya ssaawa 11 ngenza okutuuka ng'ayimiridde wabweru wa kampani n'omwami gwe bayita Sula Invite n'omunnayuganda abalese mu takisi gwe sitegedde Timo n'ayagala okundikoodinga nemukwata amatayi nemugamba twekube nemugamba afunye ate aze mu byasimanyi oli kasiiwufu oli kabi olabika bubi nemubuuza obadde oze kumpasa mbuuze lwaki natudde mu saawundi ng'ali mu kunvuma already gwe yanvumye ate kati saawundi okugitulamu nakoze musango ki mbwe ate simanyi nze natula mu saawundi nga bali mu kuvuma mukyala wa Sula Invite ate ogwo guba musango ki kati ng'okyalina obwo obudde abakazi tebayinza butakumanyiira nga ndina musango kyawo okutulamu eyo saawundi amangu ago amangu agalagidde mbu bakubire mukama wange anyonyodde mukama wange nga ye yanfula kyendi simanyi ye yansomesa ku bwereere simanyi biki obadde omugamba akusasula oba akola atya byebyo bivudde ku mukulonda nendagira kampani empe cancellation bantwale ku polisi nkomewo e Uganda ate ne bawoza ate tukusonyiye tubadde twagala kwogera na mukama wo ate kati munsonyiwa mutyango oludde mumaze okujja nze nabagambye ndirwedde okumawo ebukyaddondo ku lw'ensonga y'ensi yange Kalisa ani yagambye omukyalo oyo okwogera bye yayogedde ndina ekigambo kinayongeddemu teri yamugambye yazze buzi wano n'asindika request najja n'ayogera ate kuva ddi ng'omuntu bw'ajja okunona child support ate amuteereddeyo akabegabega bamuse ku live ate alina kusibwa gwe bamuteereddeyo akabega bamuse ku live sijja kuwakana nze yagambye Kalisa yagambye nze nti muteekako omuntu bw'ati ati mesodi n'amuteekako kati nakoze ensobi ki ensobi yabaddewo nnene eyaki gwe kasenda abaguze yaleese ebizibu anti obuzibu bwe muli nti ba big tiktok amuddeyo ne mukola ebyambiyoni ku bantu nga muwoza nti tebalina ffemu ku internet yatwogeze mazima mukazi wa Timo talina kyabanja Timo ng'oggyeko emize gye egyamulemeramu
negimutawanya negimubuza empisa n'ensonyi mukazi wa Timo talina kye yabadde abanja Timo tuogeze mazima nze simanyi gwe mbye yayogedde walabyemu ebbanja anti Godfather gwe tewakitegedde ekintu bwe kyazze omukyala yagamba